Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekya likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino mbabulire ku ddagala lino erigenda obbayamba kwaba abaana Ameketa Amannyo n'abantu abakulu mulimu n'abantu abakulu Ameketa Amannyo kati njagadde mbabulire ku ddagala lino erigenda obbayamba singa onaaba olikoze bulungi lijja kuyamba omwana wo ajja kulekerawo okumeketa amannyo naawe omuntu omukulu bw'oba ogameketa ogenda kutereera bulungi nnyo. Eddagala erisooka njagala ofune ebikuta bya gonja obigatte n'ebikuta by'amatungulu. Amatungulu ago ndoza mugategeera bulungi nnyo. Amatungulu gatera kumera kuliraana lutobazi gye gasinga okumera naye amatungulu ago bagatunda mu kibuga mulimu abagatambuza ntera okubalaba nga bagatambuza. Kakati funa ebikuta bya gonja, wofuna ebikuta bya gonja gattako ebikuta by'amatungulu kati wobifuna bulungi nnyo bigatte wamu obyokye. Twetaaga vvu eryo. Womala okubyokya ddira evvu eryo oddire oyo omulwadde Ameketa Amannyo, oddire oyo Ameketa Amannyo omusiigeko, okwate evvu eryo olisiigeko ku mannyo ge ng'agenda kwebaka. N'ekirala evvu eryo limuteereko mu mazzi ag'okunywa omuwe ku mazzi ng'agenda kwebaka. Omuteremuko ku vvu eryo teekamu evvu nga lya kigero n'amazzi toteekamu nnyo mangi mu kikopo, teekamu amazzi agasaanidde omuweeko anyweko ng'agenda kwebaka. Okitegedde bulungi nnyo. Ddira evvu eryo omusigiko ku mannyo ng'agenda kwebaka. Ekirala osobola omuteerako mu mazzi n'oteeka evvu eryo mu mazzi n'omuwaako n'anywako ng'agenda kwebaka. Ekyo ekyokumeketa amannyo ajja kgenda kikendeeza mpolampola. Naawe omuntu omukulu era bw'otyo bw'olina okukola kuba mulimu n'abakulu abameketa amannyo. Mwebali bulungi nnyo n'abakulu abameketa amannyo, naawe omukulu bw'otyo bw'oteekeddwa okukola. Ekintu ekirala ekyokubiri ekigenda okuyamba okujjanjaba obulwadde obwo bw'okumeketa amannyo, funa ekikongoliro kya kasooli. Ekikongoliro ekyo olina kukironda mu kkubo, oba okitegedde bulungi nnyo. Funa ekikongoliro kya kasooli naye ekikongoliro ekyo olina kukironda mu kkubo. Kati bw'okironda bulungi n'okifuna kireete kitekeko mu muliro okyokye kibe ng'ekisiirira ddala. Okitegeera bulungi nnyo. Ndowooza obeera okiraba nti obuwuka bubeera bujja kuba bufa bulungi nnyo. Kiteeke mu muliro kibeere ng'ekisiiriira. Kati okimala okusiiriira ng'okiraba kisiiridde bulungi, kwate oddire oyo omulwadde Ameketa Amannyo buli lw'aba agenda okwebaka ekikongoliro ekyo akirumeko, abeere ng'akirumaalumako yeebake. Ekizibu ekyo ekyokumeketa amannyo kijja genda kikendeera. Okitegedde bulungi. Ekikongoliro ekyo ng'omaze okyokya bulungi nnyo kikwate oddire omulwadde oyo Ameketa Amannyo kuba nawe buba bulwadde. Okitegeera naawe omukulu ng'obadde omeketa amannyo naawe era ky'olina okukola. Ddira ekikongoliro ekyo kyokye bulungi nnyo kibe ng'ekisiiriira. Bwe kimala okujja bulungi ng'olabye kiringa ng'ekisiiridde kikwate. Bw'oba ogenda kwebaka kimeketemeketere wano mu maaso, banga akirumaaluma, naye nga tokirumamu kukimenya mu makkati. Jasi gwe banga akirumaaluma. Bw'omala okirumaaluma weebake. Okitegeera ekyo ekyokumeketa amannyo kijja genda kikuvaako mpolampola. Olina kinyiikirira. Okikola olwaleero n'enkya kikole nalwo luli bw'otyo. Beera waba mwana muto gwe maama we beera ng'okimukola ekintu ekyo. Muteeke ekikongoliro mu kamwa ekyo abeere ng'akirumaalumako ng'agenda kwebaka. Ajja kuba atereera bulungi nnyo ku bulwadde obwo bw'okumeketa amannyo kuba si bulungi. Omuntu ameketa amannyo awulikika bubi, abanga alina ekitambo okwegamba tekinyuma kumuwulira ng'ameketa amannyo. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'olwana omwana oyo atereere alekerawo okumeketa amannyo. Mbawadde eddagala liiryo kampongereyo n'eddala erigenda obbayamba kwabo abantu abameketa amannyo. Funa eryanda eritannaba kufumbako. Amanda gano agafumba ogategedde bulungi nnyo naye funako eryanda limu nga terinaba kufumbako. Buli omwana oyo bw'ameketa amannyo, kwata eryanda eryo oliyise ku mannyo ge buli lw'ameketa. Okitegedde bulungi nnyo. Buli lw'ameketa amannyo kwata eryanda eryo eritannaba kufumbako oliyise ku mannyo ge gano ag'omu maaso gano oliyiseeko ku mannyo ge. Obanga amwasamya n'oliyiisa ku mannyo ge, bw'otyo kijja kuba kimuyambako kwegamba okusitoopinga okubeera nga taddamu kumeketa amannyo ago.
bwekityo bwe kiri nkugambye funa eryanda nga terinafumbako, okitegedde bulungi nnyo, olikwate buli lwabeera ameketa zuukuka, ddira eryanda eryo liyise mu mannyo ge, liyise ku mannyo ge, agenda kulekera, tagenda kuddamu kumeketa mannyo, agenda kusirika. Okitegeera onaaba okikola n'okikola ajja kukakkana atereeredde ddala nga takyameketa mannyo. Bwekityo bwe kiri. Ekintu ekirala ekigenda okuyamba kw'oyo omwana ameketa amannyo, ekintu ekirala kino kyonooza kimanyikiddwa nnyo, osobola okuddira akasaaniiko ekyo kye bayita akasaaniiko, bino endagala z'otadde ku mmere, kati emmere neeba nga eyidde bulungi nnyo n'eddagala ne lujja bulungi nnyo, lwero lufuuka ekisaaniiko. Oba osobola okuddira akawuuwo ke bayita akawuuwo, n'oggyako akalagala, nako osobola okukamuteeka mu mannyo makkati n'akagaayiza, bwe gawaba ameketa n'akameketeramu. Okitegeera bulungi nnyo, bwe lwaba ameketa bw'ati amannyo mwasamye, okamuteeke makkati mannyo akameketeremu, oba abenga akagaayiza amannyo makkati, nawo kajja muyamba bulungi nnyo okusobola okulekeraawo okumeketa amannyo. Akasaaniiko ako kabeera kunoza mukategeramu abakyala, we ŋŋamba essaaniiko oba akasaaniiko muba mukategeera bulungi nnyo. Just ojja kasaaniiko ako, essaaniiko eyo ly'ofumbisa emmere, olina okujja akasaaniiko ako n'okamuteeka mu kamwa n'akagaayiza amannyo makkati, nawo kajja muyamba okulekeraawo okumeketa amannyo. Baana bangi bameketa amannyo. Eddagala eriyamba ku baana abameketa amannyo lyeryo. Funako ly'ofunako, ogezeeko okulaba ng'olikola bulungi nnyo, omwana oyo ajja kulekeraawo okumeketa amannyo. Gwe fuba okulaba ng'okikola olwaleero, kya luli bwotyo, omale wiiki ng'okimukola mpola mpola, ojja kulaba ng'asirika nga taddamu kumeketa mannyo ng'atereerera ddala. Bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.